nkufudde bize olina ekikulumiriza mu mutima nti tonnasabako teweekubagiza wano ku 98 katonyeze 7 emmere y'omwoyo gwo tukugamba nti kano ke kadde k'enjiri ey'omusumba Tom Mugerwa. Tukusiza Yesu, tukusiza Yesu, tukusiza Yesu, tukusiza Yesu, tukusiza Siza mukama Yesu Lord tukusiza Yesu tukusiza
mukama kitafuwesa mukama w'amaanyi katonda obuyinza taggwaawo omuyinza bintu byonna nga tuli mu maaso go ayi mukama katonda w'ekitiibwa tukuddiza ekitiibwa ayi mukama kubanga gw'otuwaludde otusembeza gy'oli jangu oyogere naffe ayi mukama ng'oyita mu kigambo kyo tuyongera okuwangula tuyongera okumanya tuyongera okulaba omukisa okuba gy'oli era obulamu bwaffe bwonna nga bukwekedda mu ggwe tuleme kudda emabega wabula okugenda mu maaso mu linnya erya yesu kristo amiina. naye nga njagala kuyigiriza okusaba kubanga mu kusiiba bw'oba tosaba osiibira bwereere oteekwa okubanga mu kusiiba ogattako okusaba oteekako okuwuliziganya ne mukama katonda oba n'osoma bayibuli n'olaba katonda kyagamba okuyita mu bayibuli oba n'owuliriza ku bubaka nga buno ku rediyo matugo ne gaba nga gawuliriza ate nga olya ekigambo kya katonda ng'omwoyo gw'oguliisa. kati nno njagala kwogera ku kigambo kyaki kyakusaba oyiga okusaba era njagala okusaba tuyiga okusaba. kati nno kyenjagala okutegeeza nti abatume bano baali ne yesu baali ne yesu naye nze neewunya nnyo nti wakati baali ne yesu nga batambula naye kyatuuka ekiseera nogaa naye yesu tukulaba oyambuka ensozi tukulaba ogenda n'osaba tukulaba naye ssebo naffe twagala tuyigiriza kusaba. abantu abasinga obungi abakkiriza abasinga obungi bo ayagala kudipendinga bakwesigama kufa abasumba teyagala gwe kuyiga kusaba ogandi kasita omusumba ajja kunsabira omusumba ajja kunsabira naye bano baamulabanga nga asaba nabo noga nti ssebo otuyigiriza okusaba okudipendinga oba okuyimirira ku mweza wa mukama katonda yekka is not enough kubanga time egenda kutuuka nakibagambanga nti ekiseera kijja kutuuka nga tukyasobola kukuŋŋaana nga n'emikutu gino oluusi tukyasobola gibeerako ebiseera bijja mu maaso tomanya kigenda kubaawo nga n'emikutu gino tikyasobola gibeerako ng'oliwo okuyimirirawo gwe wekka naye mu butuufu yesu anaakusanga okyalina okukkiriza. ekibuuzo kyo yakibuuza nnyo naga naye ddala nisanga okukkiriza ku nsi. bwe tulaba mu kitabo kya luka the book of Luke chapter 11 verse 1 Luka essula 11 olunyiriri olusooka. awo olwatuuka bwe yali ng'ali mu kifo ng'asaba bwe yamala ku bayigirizwa be omu n'amugamba nti mukama waffe tuyigirize okusaba era nga yokaana bwe yayigirizanga abayigirizwa be. akati nno simanyi oba ye yokaana yakibikkulirwa atya nakuyigiriza abantu be okusaba naye akati na bano nekibaluma kakati naawe njagala okifune mu lyoga yawe mukama njagala kuyiga kusaba. bano baali ne yesu butereevu bandibadde tebafaayo nga badipendinga ku yesu waabwe yesu ajja kunsabira yesu kasita asaba kasita yesu agenda ku lusozi naye ssebo nabo baamugamba yesu twagala kuyigiriza kusaba. ekigambo kino nange kyekindeese nkuyigiriza era wano yesu teyagaana muno ogumu era awo wasi ojja kukirawo olabe nti yesu nakkiriza n'abayigirizaga nti mungambye ekigambo kirungi ngenda bayigiriza okusaba. nange kyenjagala kuyigiriza okusaba kubanga ojja katonda kyasinga okwagala kwe kubanga weetuukira butereevu gy'ali nga teweesigama ku muntu. ffe tuli bakulembese tukulaga ekkubo nekugamba nti tambula ekkubo liiryo naye gwe bona ogamba nti tukwate ku mukono buli kaseera wakati onakute ku mukono bwawaba nga naawe owaba ne bwemba nga nze kubulidde enjiri ne bwemba nga nze kulembera n'empaba naye gwe oba omanyi nti ekkubo lye lino era tojja kuwaba nange ng'omukono ogutangoga nti owange wadde ono yabatambulira enjiri naye awabye nedda nta ekkubo nze baalindaga ddali lino. lwekyo njagala oyige okusaba olwaleero ogenda kuyiga okusaba era buyongera n'ekitabo ekirala ekya Peetero ekisooka First Peter essula ejja kuba yakuna olunyiriri omusanvu. Peetero ekisooka essula 4 n'olunyiriri olw'omusanvu. naye enkomerero ya byonna eri kumpi kale mwegenderezenga mutamirukukenga olw'okusaba. enkomerero ya byonna y'enkomerero y'ensi eri kumpi kutuuka. waaki mutunule era mwegendereze okusaba kwammwe buli mutamirukukenga mu mwoyo mubeerenga mu mwoyo. enkomerero y'ensi eri kumpi kutuuka ebizibu bigenda okuba bingi nnyo kirako wansi olabaawo. okusinga byonna nga mulina okwagalananga okungi ennyo mwekka na mwekka kubanga okwagala kubikka ku bibi bingi
kakati nekisookera ddala obukulu mukwano gwange nga tugenda okuyiga okusaba sooka olabe nga tolina nkwaso yonna na sitaani ekisooka njagala osooke ogyewo obutali butuukirivu eri abantu obubi bonna bwobadde nabwo eri abantu ogyewo obubyo bwonna atugambe obutasonyiwa okuyisa obumwantu obubi okuboogera amafuukulo okubafuma okubayombesa ebyo byosooka okugyawo nkwegayiridde jjawo sonyiwa abantu sonyiwa buli muntu yenna ate ofune okwagala yongera wasuulireko olunyiriri olw'omunaana okusinga byonna nga mulina okwagalana ng'okungi ennyo mwekka na mwekka kubanga okwagala kubikka ku bibi bingi nga musembesaganyanga awatali kwemulugunya nga buli muntu bwe yaweebwa ekirabo nga mukiweereza mwekka na mwekka olwekyo enkolagano n'abantu njagala ebeere emu bweti yakwagala omuntu mwagale nga bw'ali n'empisa z'embi naki kyonna okusaba kwenjagala tusaba olwaleero tugenda okuyiga bakuyita prayer of faith kubanga okusaba kwa bikitti bingi era tujja kubanga tukuyiga olwaleero n'ekya njagala tusooke ne prayer of faith okusaba okw'okukkiriza oyige okusaba okw'okukkiriza okkirize Katonda nti agenda kukolera tujja tulaba obudde butumaze tugenda okusaba kubayita okw'okwegayirira waliwo okusaba okwa spiritual warfare okw'olutalo waliwo okusaba prayer of agreement nga mwegasse wamu nga wega nti babiri oba basatu beegasse wamu mukama ali wamu nammwe agenda kuli okusaba kwammwe kwegamba okusaba kwa bika bingi tujja kubanga tukusunsula kimu ku kimu obudde nga bwe bunaatusobozesa naye njagala kusandika n'ekigambo kibayita prayer of faith okusaba okw'okukkiriza ate no okusaba okw'okukkiriza sooka olabe nga enkolagano n'abantu ebadde mbye eviirawo ddala kaakati ate ekiddako olabe ng'olina enkolagana nnungi nnyo ne mukama katonda wo enkolagana nga nnungi nnyo ne mukama katonda wo mukwano gwange kubanga katonda ono takolera bweru alina kuyingira munda mutima gwo alina okuyingira munda mutima gwo takolera bweru bwe tulaba mu kitabo kya Hosea essula 7 bamwita Hosea chapter 7 verse 14 Hosea essula 7 olunyiriri olw'14 so tebankabidde n'omutima gwabwe naye bawowogganira ku bitanda byabwe bakuŋŋaanira eŋŋaano n'omwenge banjeemera tebankowodde naki kadde mwagambako so tebankabidde n'omutima gwabwe tebankabalira kyomanyi katonda kyangu okumusaba eno ebweru n'emimwa naye ng'omutima guli wala omutima guli ku bintu birala omutima guli ku bukyayi omutima guli ku birowoozo byabwezo omutima guli ku birowoozo bingi nga tokabidde mukama katonda nka n'omutima gwo gwonna kugamba ayagala omutima gwo gwonna gusooka obeere nga guli mu mikono gye kubanga tajja kukola nga bweru alina kuyingira munda mutima gwo nga tugenda okusaba katonda prayer of faith kwe kusaba ebyetaago kusaba okuwonyezebwa kwe kusaba katonda abeeko byakukolera gwe ebyo ebikwatako gwe ebikwata ku bulamu bwo nga tetulaba kugenda ku spiritual warfare ku lutalo kusaba okw'olutalo kino kyenjagala kubuulira nti sooka olabe nga katonda ayingidde munda mu ggwe ng'ayingidde munda mu ggwe nga tali bweru ali munda kati okubeera munda mu ggwe omutima gutera okubanga mulongoofu olunyira 16 ne lugamba lutya bakomawo naye seeri oyo ali waggulu balinga omutego ogulimba abakungu baabwe baligwa n'ekitala olw'okulaluka okw'olulimi lwabwe bakomawo naye sinaki bakomawo naye seeri oyo ali waggulu kyangu okukomawo mu kkanisa n'oga nkomyewo mu kkanisa naye nga tokomyewo eri katonda ng'okomyewo kusaba busabi kyokka ng'okomyewo mulokole kyokka naye katonda ayagala okukomyewo gyali okukomawo gyali kwe kukyusibwa n'okyusibwa katonda n'ayingira mu ggwe naawe n'oyingira mu ye ne mufuuka omuntu omu kakati ekyo kisoboka kitya nti bw'olaba mu kitabo kya Isaaya
kwenenya tusooka na kwenenya tupapanga n'otandika okusiba n'oga mukama njagala kino mukama njamba mu kino nedda sooka omala okutereera ne mukama katonda wakuyingire munda mu mutima gwo kati osaba n'oga mukama nenenya tandika n'okwenenya nenenya ebintu bino byonna mukama katonda ebibadde mu mutima gwange ebirowoozo ebikyafu ebyo ennyo ebyobutasonyiwa bya bukyayi bya butasonyiwa bya bwenzi bya bujja byaki byonna bina ogambe mukama katonda mbyenenya akati bw'omala okubyenenya ate omusabe abikunaazeemu mundaayo gwe toyinza kubyejjamu kubanga ebirowoozo bya sitaani abikuteekamu ate akusinga amaanyi n'ogamba mukama mpereza omusaayi gwo okubinaazeemu olwaleero bwe kumala okubikunaazaamu ate okwate ku bikolwa agambye nti omubi omuntu atali mutuukivu aleke ebirowoozo bye n'omubi aleke ebikolwa bye kwegamba ebintu bibiri waliwo obutali butuukirivu n'ebibi ebibi ebikolebwa ebweru n'oyenda n'obba n'ovuma abantu n'okola ki ebibi biba bya lwatu bya physical bya lwatu birabika naye obutali butuukivu bwo tebulabika munda naye nga byombi katonda aba abivunaana kati ebyo byonna bw'omala okubyenenya n'ebyebweru n'obuyita omusaayi gwa yesu gubikunaazeemu mukwano gwange agenda kubanga abikunaalizaamu ddala olunaku lwaleero mu linnya erya yesu kristo otyo bw'amala bikunaazaamu olw'okomyewo eri mukama katonda olwe mukama katonda akomawo gy'oli naye agenda kudda gy'oli atugamba nti mukomewo gyendi nange nja kudda gye muli ayingire mulamu bwo naawe yingire kugamba katonda kyava agamba nti munaabeeranga mu nze nange nembeera mu mmwe musabe kyonna kye munawagala ngenda kibakolera oteeka okubanga okomyewo eri mukama katonda naye ng'akomyewo gy'oli kakati ne tuwongera ku kisabo ky'engero Proverbs essula 15 olunyiriro 29 Proverbs 15:29 engero 15 olunyiriro 29 Mukama abawala ababi naye awulira okusaba kw'abatuukirivu. Owulidde ekigambo ekyo mukama abawala n'ababi kwegamba ne bwose gwe kasaba abantu bangi nnyo abasaba mukwano gwe bangi naye katonda abawala n'okusaba kw'ababi naye abatuukirivu abakola atya naye awulira okusaba kw'abatuukirivu obadde n'ebikunyigiriza obadde n'ebikukola bite byonna katonda agenda kuwulira okusaba ku kasita otuukirira omutima kubanga ayingidde mu ndaayo era yakola kuva mu ndaayo ne sitaani takolera bweru amala kuyingira mu ndaayo ayingira ati bwakuteekamu ebirowoozo ebyo ebibi omuntu bwayenda asooka kufuna kirowoozo kya bwenzi alina kimuteekamu sitaani yakimuteekamu kati ekirowoozo ekyo ye sitaani akuyingidde n'alyoka akola mu ggwe omuntu okulwana asooka kuyingira kirowoozo kya busungu ani akimutadde mu sitaani n'amuyingira n'olwekyo teri akolera bweru oba katonda oba sitaani bonna baagala kukolera mitima gyaffe kakati no era engero buddayo emabega mu lunyiriro olwokuna Proverbs chapter 4 engero 4 olunyiriro 23 engero essula ey'okuna olunyiriri olwa 23 onyiikiranga nnyo nnyini okukuumanga omutima gwo kubanga omwo mwe muva ensula ez'obulamu. Onyiikiranga nnyo n'ekyo guard your spirit kuuma nnyo omutima gamanyi tumanyi okukuuma omubiri guno mazima omubiri guno toyinza nga weesaze engalo toyinza kwebaka nga togitaddeeko ddagala wadde plasita kikulimba nga weekoonye ekyenyi n'ekizimba toyinza kwebaka nga tokisiisiriza n'akazigo akaweweesa toyinza kwebaka nakyo tumanyi nnyo okukuuma ssente toyinza kwebaka nga tomanyi ssente zo zewakoze bwe zenkana muwendo ozirabirira nakoze ssente mmeka n'ozibala n'ozitegeka zino zakukola kino zino zakukola kiri toyinza kwebaka ng'ennyumba yo eddugala ogirongoosa obuliri omala bulongoosa kwegamba tulabirira ebintu bingi nnyo naye agambye nti above all mu byonna by'olabirira olabiriranga nnyo omutima gwo nnyo kubanga mwemuva ensula ez'obulamu mwemuva okusaba mwemuva okuwonyeza okugamba omutima kyenyagala kusomesa kiriwo ekiti nti teri kintu kyonna ky'okola okuggyako nga kisoose mutima kisooka mutima gwo omuntu ayenda asooka kufuna bwenzi mutima omuntu alokoka asooka kufuna bulokozi mutima gwe
omuntu abba asooka kufuna bubbi mu mutima gwe kati omutima gwe ogulekera sitaani oba okoze ensobi gy'otolabangako kubanga sitaani oyo ogwolekedde omutima gwo agenda kubanga atandika okukola emirimu emikyafu mu bulamu bwo musajja buddaga nti osangayo nnyo nnyini nnyo kaddemu akagamba ako tukawulire. Engero essula ya 4 olunyiriri olwa 23. Onyiikiranga nnyo nnyini okukuumanga omutima gwo kubanga omwo mwe muva ensula ez'obulamu. Onyiikiranga nnyo nnyini okukuumanga omutima gwo kubanga mwe muva ensula ez'obulamu mwe muva buli kirungi kyonna oba ekibi. Omuntu osobola okuwangalula omutima gwo osobola okusala ku myaka gyo lw'omutima gwo. Bola baffe Mukama atuwangazizza si lwakubanga tulya bulungi si lwakubanga twambala bulungi si lwakubanga tukola ki naye mutima. Bannaffe bonna be twalinga nabo abaasigaza emitima gye twalina bonna bali mu ttaka. Akati no kyenjaga okutegeeza guard your spirit all the time. Okulaba nga temugendako ka sport konna nga temugendako kaki konna omutima gwo njagala obuteerereze ddala. Olugero lwa 24 verse 24 nedakira wansi ndowooza yongera ddala wansi awo. Olugero lwa 24 ogendako. Engero 4 olwa 24. Wejjengako akamwa akabambaavu n'emimwa emikyamu ogyewalanga nnyo. Omala okutereeza omutima gwo ate wejjeeko akamwa akabambaavu. Baganda bakayita akamwa akabambaavu. Akamwa akoogera ebitagasa. Akwatula obubi ng'oyogera bubi. Oyogera negatively oyatula kulemererwa oyatula kintu kya kubanga tukiraba wansi ate nga kalimu n'okuvuma n'okuyomba. Ebyo bijjemu kubanga senta bbiri ezigenda okubanga zisaba. Bw'oba osaba ekintu ky'osaba kisooka mu mutima gwo ate n'okyatula ebweru. Waliwo abamu ng'akamwa kasaba naye ng'omutima tegusaba. Naye ffe tugenda kukozesa ebintu bibiri akamwa n'omutima. N'olwekyo akamwa akayitamu essaala kateeka okubanga kalongoofu nga tekalimu bugwagwa bwonna. Ddamu olunyiriri olwo lwa 24 twongere tulabe. Wejjengako akamwa akabambaavu n'emimwa emikyamu ogyewalanga nnyo. N'emimwa emikyamu ogyewalanga mukwano gwange. Otyo kakati twagala twongere ne ekitabo kya Isaaya essula eya 5 nga batuli mu kusiiba 5:8. Isaaya essula 5:8 olunyiriri olusooka. Olunyiriri lwa 6. Olunyiriri lwa 6. Kuno si kwe kusiiba kwe nalonda okusumulula ebisibe by'ekyejo okufundukulula emigwe gy'ekikoligo n'okuteera ddala abajoogebwa era mumenye buli kikoligo. Ng'omenya buli kikoligo kyonna mukwano gwe nga bwe tuli okusiiba amenya ebikoligo ebibadde bikusibidde ddala eby'obusungu eby'obujja eby'obukyayi. Bw'omala obbimenya n'okola otya? Si kugabira bayala mmere yo n'oleeta abavu abagobebwa mu nnyumba yo. Bw'olaba ng'ali obwereere n'omwambaza n'oteekisa mubiri gwo ggwe. Kale omusana gwo ne gulyoka gusala ng'emmambya n'okuwona kwo ne kwanguwa okujja. N'ogabira abayala emmere yo abatalina kyakulya n'obayamba. Tubadde tuwuliriza wano Mwanguzi Tawanika nga mukyala Betty Nakyagaba atugamba nti yagenda mu ddwaliro Katonda ng'amugamba nti buulira enjiri. Lakola obutukufu kwe kukola emirimu emirungi. Obutuukirivu kwe kubeera omulongoofu mu ndaayo. N'asonyiwa bwe yamala okusonyiwa n'afuna okwagala n'okusonyiwa abaamusobya. Ate bwe yamala n'agenda n'abulira enjiri n'anaaza abalwadde abajjudde gasiya omubi ennyo n'abanaaza n'abatukuza. Ekyo kyamuleetera okusumululwa ebintu ebisingako obungi byonna. Omulimu yagwekolera kasita yakkiriza okusomesebwa. Twamusabira weewaawo naye paati esinga obunene ye yennyini yagyekolera ng'amaze okusomesebwa. Naawe njagala kugamba ekigambo ekimu nti naawe ojja kutuuka ku ssala erimu nti epaati esinga obukulu gw'ogikola naye ne bwekusabira nga tolina kyokyuseemu tojja kubaako kikukyukako n'omu n'ogumu. Ekyo njagala nkikubulira olwaleero. Sikugabira bayala n'oyamba abakola ki? Isaaya essula 5:8
olunyiriri lwa 7 si kugabira bayala mmereyo n'oleeta abaavu abagobebwa mu nnyumba yo bw'olaba ngali obwerere n'omwambaza n'oteekisa mubiri gwoggwe kale omusana gwo ne gulyoka gusala ng'emmambya n'okuwona kwo ne kwanguwa okujja omusana gwo ne gusala ng'emmambya okuwona kwo ne kulyoka kwongera okujja ne kulyoka kwanguwa okujja n'obutuukirivu bwo buli kukulembera ekitiibwa kya mukama kye kiri kusemba obutuukirivu ne bukulembera ng'ogenda wa mukama katonda okusaba ekitiibwa kya katonda kyoyambadde ne kikusemba gy'ali otyo n'olyoka oyita mukama n'ayitaba olyoka okoola mukama katonda n'ayitaba olikaaba naye alyogera nti nze nzuuno olabye procedure gye tugenda okulaba n'olyoka oyita mukama katonda n'ayitaba ate agenda gamba nze nzuuno kwegamba nga akuddamu onyirira gundi nga obadde ova kukola n'osanga omwana wo omwagala nnyo naye nga yenna ajjudde bbi najja ng'ayaayaana mami wuuyo era tomugamba nange nkwagala nnyo naye genda wali bakunaalizeeko genda wali tuyinza muyonsa bbeere tuyinza musitula naye bwamala omunaazi nga wamusanze bw'ati ng'anyirira omukozi amwambazizza engoye ezinyirira era oluva eri najja ositula musitule era wajja n'akwaniza obwaka bubasi waggulu n'ebyokutta byonna osuula wansi noyaniriza omwana ne bwakakkati kyenja kutegeeza katonda bwagenda otwaniriza mikono gye agenda otwaniriza kubanga emyoyo gyaffe gigenda kubanga gitukulira ddala nnyo ate n'ebikolwa byaffe bimaze okukyusibwa yongera wansi esebwa olunyiriri olw'omwenda n'olyoka oyita mukama n'ayitaba olikaaba naye alyogera nti nze nzuuno awo n'olyoka okola mukama katonda n'ayitaba yukira wansi bw'onojja wakati wo ekikoligo okulaga olunwe n'okwogera obubi kati ebigambo ebyo byombi katonda byesibyeko okwogera obubi okuvuma okuyomba ebyo mukama abikugireko dda mwana wange tayimu eno gye tulimu talimu yakusirika sirika yiga okusirika sirika abasoomooza bagenda kuba bangi nnyo abajooga bagenda kuba bangi nnyo abawaayiriza bagenda kweyongera oli akuwaayiriza ekigambo kyotokolangako gweomuweereza bajja kuwaayiriza naye tozzanga muliro kubanga olina okusaba olidde olina okusaba naye kasita ozza omuliro ojja kufuna obukaawu ojja kuddayo ate ofune obukyayi kakati awo ebintu byonna obyonoonye naye katonda akuyambe ebintu bino byonna tugenda bifuna olwaleero ofune omutima ng'ogwa katonda ofune akamwa ng'aka katonda kubanga jjukira nti bw'ojjamu ebigambo bya sitaani katonda agenda kuteeka ebigambo bye mu kamwako agenda kuteeka ebigambo bye mu kamwako ebigambo ebyo yateeka mu yeremiya osobole okusibukula n'okumenya n'okuzikiriza aleluya ate akabi akali mu kusigaza omutima omwononefu nti katonda ajja kubeera ng'abeera mulabe wo tajja butawulira kusabako kyokka naye ogenda kubeera mulabe wa katonda olabi bw'obeera omulabe wa katonda ate ng'olwedde oli mulabe wa setaani wamudduka akati awo alaba ababiri simanyi bwonna basobola waliwo ekitabo ky'engero proverb essula 6 olunyiri 16 engero essula 6 n'olunyiriri olw'16 waliwo ebigambo 6 mukama byakyawa weewaawo 7 bya muzizo gy'ali amaaso ag'amalala olira ebigambo ebyo by'omuzizo eri mukama katonda byakyayira ddala nakyo amaaso ag'amalala olulimi olulimba n'engalo eziyiwa omusaayi ogutaliiko musango kyo omutima oguyunja ebirowoozo ebibi bigambo 6 oba 7 katonda byakyawa mulina omutima oguyunja ebigambo ebyo n'ogalamira ku lyawo n'oyunja bino n'oyunja biri gw'olyawo ovuga emmotoka yo oli mu mmotoka naye oyunja bino na bino na biri oli mmotoka awo mu takisi bakutwalako naye bakutereddeko lwedio naye okyayunja bino na biri mukwano gwange katonda afuuse mulabe amina akyayira ddala omuntu ayunja jaga kutegeeza beera ku mmeeza n'omwami wo omugambi nti wategedde nyunja ekirowoozo nti kirowoozo ki omulenzi gwe nalina mpulira ntutta omutima nzenna simanyi oba asitula nva n'azikuyiira ndowooza amina kati nno gwe omwami we yetayinza kumanya kirowoozo naye ate ye katonda afe amanye ebirowoozo byonna abimanyi kyenjaga kutegeeza nti katonda amanye ebirowoozo bya buli muntu yenna ku nsi kuno
omusajja oyo mugezi nnyo nze neesunga omulabako abantu linga biliyoni 7 n'okusoba naye buli muntu yenna amanyi kyalowooza nnyo n'amaanyi. Kakati no kijja kutegeeza nti endowooza yaffe ekyukire ddala, olimu okubeera omulabe wa Katonda, ate obeera mukwano gwa Mukama Katonda, ate osabe Katonda akwanukule. Ne Zabbuli 6:18 Zabbuli 6:6 olunyiriri olw'18 bwe mba ndowooza obutali butuukirivu mu mutima gwange Mukama taawulire. Bwe mba ndowooza obutali butuukirivu mu mutima gwange Mukama tajja kuwulira n'omulundi ogumu kusaba kwange. Naye wongera wansi, naye mazima Katonda awulidde alowoozezza eddoboozi ery'okusaba kwange. Katonda awulidde era alowoozezza eddoboozi okusaba kwange. Naye bw'obanga olowooza obutali butuukirivu okusaba kutagenda kukwatako mukwano gwange, agenda kuleka mu general prayer, general grace, ekisa ekyalukale, ogenda kusigala mu kisa ekyalukale. N'olwekyo God your spirit kumanya omutima gw'omukwano gwange, Katonda abeere nga atuyamba okusaba kwaffe kusobole okuwulirwa. Kakati ekintu ekyokubiri kwe kulaba nti teweeraliikirira. Develop a positive attitude. Funa endowooza ennungi eri positive ennungi eri mundayo mutima gwo. Leka kubeera nnaku nakweraliikira nga kuggwamu maanyi nakutawuka. Waliwo ekitabo kya Yokaana essula 14, John chapter 14 verse 1. Yokaana sula 14 olunyiriri olusooka. Omutima gwammwe tegweraliikiriranga, mukkirize Katonda era nange munzikirize. Mu nnyumba ya Kitange mulimu ebifo bingi eby'okubeeramu. Omutima gwammwe tegweraliikiriranga. Katonda tayagala muntu yali toyinza kuba nakweraliikira ate n'oba n'okukkiriza. Jjukira tuli ku prayer of faith, okusaba okwokukkiriza. Kati toyinza kubanga ate olina okukkiriza ate ng'olina n'okweraliikirira. Okweraliikirira kwe kukkiriza nti tojja kuva mu mbeera, okweraliikirira kwe kukkiriza nti ogenda kuwona, okweraliikiriza kwe kukkiriza nti Sitaani yasinga amaanyi era tayinza kuleka. Okweraliikirira kwe kukkiriza nti Katonda munafu, you are undermining God. Olabira ddanga Katonda tajja kusobola by'omusaba, tajja bisobola. Kati tosobola kombayininga byombi, ate n'oba n'okukkiriza ate n'oba n'okweraliikirira. Ddamu olunyiriri otululire. Yokaana 14 olunyiriri olusooka. Omutima gwammwe tegweraliikiriranga, mukkirize Katonda era nange munzikirize. Yes, mukkirize Katonda ate nange mukole ki? Munzikirize. Atyo kkiriza, have faith in God. Kkiriza Yesu Kristo omukkiriza olwaleero, ate tojja mukkiriza nga ate weeraliikirira. Olugero 27. Emirembe mbalekera, emirembe gyange ngibawa, singa ensi bwewa nze bwe mbawa. Otyo kakati no bw'omala okugyamu okweraliikirira Yesu Kristo ogenda musaba akuggyemu okweraliikirira n'ennaku omugambe Mukama, give me peace, mpe emirembe. Ensi noonyezaamu emirembe, noonyeza emirembe mu mwalagi, noonyeza emirembe mu bwenzi, noonyeza emirembe mu kumpanya abantu, mu kufera, noonyeza emirembe mu bintu bingi, naye giganye okuyingira mu bulamu bwange. Kaakati gwe mpa ekikyo, get peace olwaleero, ojjewo ennaku n'okweraliikirira genda gikuwa. Ate yongera n'essula 16 mu maaso, olunyiriri olwabiri. Yokaana essula 16 olunyiriri olwabiri. Ddala ddala mbagamba nti mwe mulikaaba mulikuba ebiwoobe, naye ensi erisanyuka. Mwe mulinakuwala naye ennaku zammwe zirifuuka ssanyu. Omukazi bw'azaala alaba ennaku, kubanga ekiseera kye kituuse. Omukazi bw'azaala bw'abeera muleba kale genda mu maaso. Ddamu akagamba omukazi bw'azaala alaba ennaku, kubanga ekiseera kye kituuse. Naye omwana bw'amala okuzaalibwa nga takyajjukira kulumwa olw'essanyu ery'okuzaala omuntu mu nsi. Mu Luganda babitabula. If a woman is labor, ata labor Abaganda bagiyita kuzaala. Bannakitalo nnyo. Omukazi bw'abeera mu bulumi bw'okuzaala ye bayita labor. Labor period ng'ali mu biseera by'obulumi. Abeera mu bulumi, abeera mu kukaaba kungi. Naye omukazi oyo
amaaso tagateeka ku bulumi buno bwawulira amaaso agateeka ku mwana gwagenda okuzaala gessanyoga nti ne bwennonuma otya mwana gwe ngenda kuzaala asanyuke kuyonse kukitegedde n'olikyo toteekanga maaso go ku kizibu teeka ku maaso go Katonda kyagenda okuzaaza kibolaba nti bulijjo Katonda akuwa ebirooto ng'oli lubuto oluusi n'olootanga olubuto luvuddemu kidde kiruggyemu kweraliikira ennaku biyinza okugjamu olubuto kugamba omukazi oli kasita yeetabangula nga ebisa bizze era abakyala nja kuyitayo olukuŋŋaana lw'abakyala ndowooza abafumbo mbayigiriza okuzaala enzaala yammwe tetegereka bulungi enzaala yammwe kugamba bino byowoloma nga ogenda okuzaala sooka otunulira omwana gw'ogenda okuzaala ojja kutabangula omwana omusawo akugamba tereera sukuma omwana gw'oli mu kuwoloma weeyambudde engoye otambula bwereere kati laba ogenda okutta omwana amiina naye njagala nkuwulire nti omusajja ono agambye nti omukazi bw'abeera mu leeba ebisa alumu ebisa awulira obulumi naye ate omwana bw'azaalibwa awulira essanyu n'olwekyo beera ku mwana agenda okuzaalibwa gundi oli lubuto lwaki obyamagero Katonda bye yakusuubiza mwebiri mu lubuto lwo naye era oba ogenda okubitta olw'ennaku n'okweraliikirira ddamu ekyawandiikibwa ekituibwe bulungi Yokaana 16:21 omukazi bw'aba mu bulumi bw'okuzaala alaba ennaku kubanga ekiseera kye kituuse naye omwana bw'amala okuzaalibwa nga takyajjukira kulumwa olw'essanyu ery'okuzaala omuntu mu nsi kale nammwe kaakano munakuwala naye ndibalaba nate n'emitima gyammwe girisanyuka n'essanyu lyammwe tewali muntu alibajjako kaakati essanyu ligenda kuyingira Yesu Kristo bw'ayingirawo essanyu liyingirawo n'olwekyo set your eyes ku ekyo Katonda kyagenda okukolera aba mumaze okuloota Katonda agenda kukolera ekintu kiri naye okusaba kw'osaba kulemezzaayo omwana okuzaalibwa kubanga osaba ng'ojjudde ennaku otabuse wenna kaakati laba omwana bw'ogenda okumutta gw'obadde ogenda okuzaala olubuto lw'ogenda okulutta naye njaga kutegeeza nti akati obulumi bw'owulira ennaku egy'owulira byebisa biri ebikuluma bijjeeko amaaso olabe omwana gw'ogenda okuzaalibwa owulire essanyu era essanyu lino ligenda kutuukira eri obulamu olunaku lwaleero akati nno ennaku eno n'okweraliikira ne stress ne depression manyi abakyala njagala abasomesa abakyala basinga engeri gye mulina emitima eminafu you are so emotion kati ebintu ebibatabula bingi fe abasajja ebimu tubigumira naye mmwe buli kantu konna kakutabula naye njagala Katonda akuwe kye bayita unenduring heart omutima omugumu omutima ogulinga ogwa Katonda unenduring heart ng'osobola okugumira embeera waliwo ekitabo ky'okubikkulirwa Revelation essula 2 oluyero 10 okubikkulirwa essula 2 n'olunyiriri olw'ekkumi totya by'ogenda okubonaabona laba omulyolyomyo oyo agenda okusuula bamu mu mmwe mu kkomera mukemebwe era mulibonaabonera ennaku 10 beera nga mwesigwa okutuusa okufa nange ndikuwa engule ey'obulamu beera nga mwesigwa be faithful beera nga omwesigwa beera nga akkiriza beera nga otunulira Mukama Katonda beera nga ogumiikiriza omutima gwo gugume lwaki Mukama Katonda agenda kuwa engule n'olwekyo waggulu agambye ate olunyiro 10 totya by'ogenda okubonaabona tuli mu sizoni ey'okubonaabona okungi ebizibu bigenda kweyongera mukwano gwange bigenda kweyongera amawanga gonna mugawulira nga olumbe luno oluzo olwa korona ababadde bagguddewo nga bamanyi nti ebintu biteredde bazzeewo ne baggalawo nebagaba batya ate kati ebintu bitamye buto kakati tumanyi embeera ejja kubigenda nga yeefuukuula olidde okubonaabona kujja kubanga kweyongera mu maaso naye ekigenda okuleeta enjawulo tugenda kuyitamu kutya okubonaabona kuno okutuuka okuyingira obwakabaka bwa Katonda abagenda okuyita mu kubonaabona kuno bayita abawanguzi I want you to become overcomer omuwanguzi agenda okuyita mu mbeera eno n'olwekyo tugenda okubanga tuteerera emitima kati nno nga bwe nkugambye nti kasita omutima gutabanguka n'ofuna stress eyo n'ennaku n'akamwa akagenda kuddamu ate kwonooneke nga wali bwe twalabye nti Katonda atyawa akamwa akabambaavu kakati akamwa kajja kwonooneka otandika okwatula obubi ng'ate okusabako
kufuga wabiri bayibuli egamba nti onoosabanga okusaba kwo ne kuwulirwa ate ono yatulanga tusomere mu kitabo kya yobu please jobu essuula ndowooza ya 27 olunyiri lwa 27 yobu essuula 22 olunyiriri olwa 27 onoosabanga okusaba kwo eri ye naye anaakuwuliranga osabanga okusaba kwo eri ye katonda n'akulira katumaze okulongooka emitima ennaku egenze ebirowoozo ebyo bigenze naye ate olunyiri lwa 28 era onoolangiranga ekigambo ne kinywera gy'oli ate onoolangiranga ekigambo ne kinywera kati laba ogenda okulangira ebigambo ebisobo lwaki ng'olw'ennaku eri ekubadde mutima ate kati ogenda ekuleetera okwatula obubi toyinza kwogera bulungi ng'omutima mwonoonefu nankikubuulire omutima kasita gujjako ennaku n'okweyalikira era bino byebyo ku bigambo byogenda okwatula ng'olimu ennaku ate kati nga Isaaya yatugambye nti bw'onojja wakati we ekikoligo n'okwogera obubi okusaba kwo kunaawulirwanga kakati kasita otandika okwatula mpeddemu amaanyi ebyange byaleba ebyange nga bizibu nze nsobeddwa mukama yanneerabira mukama ndese nze ntabuddwa nze nfudde bannange nze nga ndabye simanyi kyakukola ennaku yakunzita bussi ebyo byonna byonna kasita otandika okubyogera ebintu byonna byonna obyonoonye kakati ebintu byonna obyonoonye kubanga akamwa kasita agambe nti onoolangiranga ekigambo nekinywezebwa kati osaba kirungi ate olangira kisobu ati senta ey'okubiri eno yakamwa okyonoonye luka laba mu luka 12:22 luka essula 12 n'olunyiriri olwa luka 12:22 olwa 22 n'agamba abayigirizwa be nti kyenva mbagamba nti temweraliikiriranga bulamu bwammwe kye munaalya newankubadde embiri gyammwe kye munaayambala kubanga obulamu businga emmere n'omubiri gusinga ebyokwambala teweeralikira obulamu businga emmere buti obulamu katonda yakuwa obulamu n'akuwa obulamu n'obeera mulamu ate yatasobola kukuwa mmere eneeriisa obulamu obulamu businga emmere obanga katonda asobodde okuwa obulamu ate agenza tokkuma emmere ekyokulya enjagala otwala okukkiriza ekyo ekigambo ekyo ogenda kisaba olwayo nti katonda eyampa obulamu ompisiza mu coronavirus ono nembeera mulamu ate oyinza otya okummuza emmere enaayamba obulamu bwampadde yongera wansi mulowooze bannamuŋŋoona bwe batasiga so tebakungula abatalina tterekero newankubadde eggwanika ebinyonyi tebirina sitowa ya mmere naye era katonda abaliisa mmwe temusinga nnyonyi emirundi mingi olabi katonda yawe ebinyonyi ebyo obulamu naye ate n'abiriisa naye ate gwe tosinga bbeeyi ebinyonyi ebyo kira wansi ani ku mmwe bwe yeeraliikirira ayinza okwongera ku bukulu bwe omukono ogumu okweraliikira tekusobola kwongerako n'omulundi n'ogumu kale bwe mutayinza ekisinga obutono kiki ekibeeraliikiriza ebirala mulabe amalanga bwe gamera tegakola mulimu so tegalanga lugoye otyo tuddiremu awantu awatulire luka essula 12 olunyiriri olwa 24 mulowooze bannamuŋŋoona bwe batasiga so tebakungula abatalina tterekero newankubadde eggwanika era katonda abaliisa mmwe temusinga nnyonyi mirundi mingi ani ku mmwe bwe yeeraliikirira ayinza okwongera ku bukulu bwe omukono ogumu kale bwe mutayinza okweraliikira tukira kikuyinza kwongerako mukwano gwange taweeraliikireko okwaba obusiga oviiramu awo tewali kyeyinza kwongerako n'akamu yesu kale bwe mutayinza ekisinga obutono kiki ekibeeraliikiriza ebirala mulabe amalanga bwe gamera gakola mulimu so tegalanga lugoye naye mbagamba nti ne Sulemaani mu kitiibwa kye kyonna teyayambalanga ng'erimu ku go naye kati katonda wayambalisa amalanga ebimuli n'abyambaza ebimuli ne birabika bulungi mu lujjalo n'aliisa ennyonyi naye ebyo tebisi tumanyi nti obulamu bwe businga ebintu ebyo
naye Katonda wayambaza bw'atyo omuddo ogw'oku ttale ogubaawo leero enkya nga bagusuula mu kikoomi talisinga nnyo okwambaza mmwe abalina okukkiriza okutono nammwe temunoonyanga kye munaalya oba kye munaanywa so temubanga na myoyo egibuusabuusa kubanga ebintu byonna oba Katonda n'ankolere oba tankolere oba Katonda alondamu bamu baakolera tobanga na mwoyo gubuusabuusa naye mukole mutya kubanga ebintu ebyo byonna binoonyezebwa amawanga ag'ensi naye kitammwe amanyi nga mwetaaga ebyo naye munoonye obwakabaka bwe n'obutuukirivu bwe n'ebintu ebyo bibyongerwako munoonye obutuukirivu bwe obutuukirivu y'endowooza ennungi mu mutima gwo temukyalina kukweyalika temukyali birowoozo bibi ebira byonna Mukama agenda bikwongerako era ogenda okusaba Katonda agenda kukolera Katonda agenda kubanga akikolera n'okyofuna endowooza ennungi ofuna omutima omulala mundaayo era bw'ofuna omutima ogwo Katonda bwegenda kubanga akola eri obulamu bwo sipiidi empitirivu oveemu ekigambo ky'okuyisa abantu obubi nga bwe kitwalabye oveemu ebikolwa ebibi Katonda asobole okubeera mundamu ggwe waliwo ekitabo kya Yoswa essula y'omusanvu olunyiriri lw'ekkumi Yoswa essula 7 n'olunyiriri olw'ekkumi Mukama n'agamba Yoswa nti golokoka kiki ekikugwisizza bw'otyo okwevuunika Abayisirayiri boonoonye era bamenye endagaano yange gye nabalagira era n'okutwala batutte ku biterekeddwa era babbye era bakuusizza era babiyingizza mu bintu byabwe ekyo kye kibalobera abaana ba Isirayiri okuyimirira mu maaso g'abalabe baabwe ne bakuba amabega abalabe baabwe ekyo kye kiremesezza n'ogumu Sitaani kwegamba n'aba ng'ayingidde mu mwoyo gwo lwaki nti oleese ebyomuzizo gundi ebyobubbi tubiveeko ebikolwa ebibi byonna tubireke Mukama Katonda agenda bitulesa n'omusaayi gwe abituggyeko tusobole okubanga tukwata essaala Katonda waffe asobole okubanga awulira Yesu Kristo agenda kubanga akola omulimu guno eri obulamu bwo kakati nno Yesu Kristo bw'amala okunaazaamu ebintu bino akwasa omwoyo we omwoyo omutukuvu n'akuyigiriza ebigambo by'ogenda okusaba gwe tomanyi kusaba bigambo birungi biwoomera Katonda Yesu Kristo yagenda okubanga omusaba Mukama mpa omwoyo wo kwegamba bw'osabira mu mubiri ojja kusabira dakiika 5 ojja kusaba ebigambo ebitanyuma naye omwoyo omutukuvu nga bw'olaba omwoyo w'obusungu bwakuwa ebigambo eby'okuyomba omwoyo omutukuvu agenda okuwa ebigambo eby'okusaba ewa Katonda jjukira nti ogenda kusaba Katonda w'ensi yonna Katonda omukulu w'ekitiibwa nga bw'ogenda okwogera ne pulezidenti oteeka okuba nga osengeka by'oyogera tomala gafutuka by'oyagala ne kaakati waliwo omwoyo omutukuvu Abaluumi essula eya 13 olunyiriri olw'26 Abaluumi essula 13 Abaluumi essula 8 olunyiriri olw'26 era bwe kityo omwoyo atubeera obunafu waffe kubanga tetumanyi kusaba nga bwe kitugwanira tusaba ebitusanze tusaba ebigambo etwogera tebinyuma naye omwoyo omutukuvu agenda tubeera kugenda musaba olwaleero naye omwoyo yennyini atuwolereza n'okusinda okutayogerekeka naye akebera emitima amanye okulowooza kw'omwoyo bwe kuli kubanga awolereza abatukuvu nga Katonda bw'ayagala ye omwoyo omutukuvu agenda kuyigiriza ebigambo by'ogenda okusaba olutandika bw'oti mwana ye nkuwulira omwoyo omutukuvu ayingirawo ng'atandika okuwa ebigambo oyinza n'okusabira essaawa eziwera 3 ng'ebigambo biikanga akuba omuntu ng'agenda okuyomba ng'ajjudde omwoyo obusungu towooza nti ajja kuyombayo ebigambo 2-3 ayomba n'essaawa enamba eyinza okuwera oluusi ne gw'ayomba ng'agenze n'asigala ng'ayomba n'ekkubo kubanga ebigambo abiwulira nga bikyajja bingi akati no naye kyenjagala okutegeeza nti naawe omwoyo omutukuvu agenda kuwa ebigambo era musabe mpa ebigambo ebigenda okunyumira Katonda era ebigambo ebyo Katonda agenda bikuwa obeere nga ebigambo ebyo bituuka ewa Mukama Katonda
mulungi obuyitirivu ennyo mukama yeebazibwe ennyo akati twayogedde ku kigambo nti bwe tuba tusaba saba nga oli oteekwa okumanya knowledge okumanya okwagala kwa Katonda tosabira mu kwegombako abasinga obungi oyagala nnyo osabe ofune ebintu oba ofune ssente osobole okubeera independent obeere nga obeera ku lulwo oleme kubeera nga weesigama Katonda katugambe ofune ssente ofune ennyumba obeere nga weesigama ku ggwe you are independent nga olekeraawo okwesigama Katonda owummule okunoonya Mukama Katonda owummule okusiiba owummule bingi ate abamu osaba ng'ebigendererwa byo bya vulugu okiraba weerage bakumanye osaba abantu bakulabe osaba ki osaba abawala abafumbo abagenda ofumbo batera obbagamba nti ogenda n'osaba essente ez'embaga naye nga butuufu oyagala embaga eyo weerage bakumanye naye bulijjo oteekwa okuba nga olina ekigendererwa kya bwa Katonda waliwo ekitabo kya James Yakobo essuula James omuyita Yakobo ng'ogenda ku Peetero ekisooka essuula 4 olunyiri lwokusatu James 4:3 Yakobo essuula eyokuna olunyiriri olwokusatu musaba ne mutaweebwa kubanga musaba bubi mulyoke mbikoze okwegomba kwammwe tusaba ne tutaweebwa kubanga osaba obikozesa okwegomba kwe bundi oyagala ssente naye ng'ekigendererwa ssente ogenda zikozesa mirimu gya sitaani osaba kino naye ng'ekigendererwa kino Katonda looks at the motive atunulira ebigendererwa byo ddala omusaba ekintu ekyo kikyoyagala ekigendererwa kyo kiki bulidde abamu oyagala okutandika ekyoto naye ng'ekigendererwa Mukama leeta amafuta leeta abantu mu kyoto kino naye ng'ekigendererwa kyo oyagala kufuna ssente so si kukyukisibwa kw'abantu bulidde ebyo byonna byonna kugamba oyinza okukola ebintu byonna njagala oddemu ekyawandiiko ekyo tuwulire bulungi Yakobo essuula 4 olunyiriri olwokusatu musaba ne mutaweebwa kubanga musaba bubi mulyoke mbikoze okwegomba kwammwe nolwekyo okwegomba kwenjagala okussibwa bbali onoonye okwegomba will of God ekigendero kya Katonda bw'oba oyagala kusaba n'amafuta ageweereza Mukama Katonda oyagala gaaki oyagala abantu bagende mu bwakabaka bwa Katonda oyagala abantu basumule okuva mu mikono gya Sitaani so si kubanga oyagala ofune ssente so si ki oyagala ofune ekitiibwa kati ndo jjawo okwegombako oteekewo okwegomba kwa Katonda okwagala kwa Katonda waliwo ekitabo ky'engero oluso engero essula 16 buli yokubiri engero essula 16 n'olunyiriri olwokubiri amakubo gonna ag'omuntu gaba malongoofu mu maaso ge ye naye Mukama apima emyoyo Katonda apima emyoyo Katonda abaganda bagita apima emyoyo Katonda alaba ekigendererwa mundaayo g'oyinza okulaba byonna byolaba nga olaba birongoofu naye Katonda apima omwoyo gwo kiguliko ddala osaba ekintu kino ogenda kukola kuruseedi ekigendererwa kyo ki olidde ogenda kukola kino ogenda kusaba kino naye ekigendererwa kyo ki funa ekigendererwa ebirungi eby'obwa Katonda atunuulira emitima toyinza mubuzaabuza Katonda n'omusobola njagala tusembyeyo Luka essula 2 olunyiriri lwa 2 Luke 20:20 Luka essula 2 olunyiriri olwabiri ne bamulabirira ne batuma abakessi nga beefuula bamulabirira ne bamuwaaki nga ne tuwaaki Samuel kugamba Sitaani essaawa yonna akutunuulira ne batuma abakessi nga beefuula abatuukirivu balandukire ku bigambo bye balyoke bamuweeyo eri okufuga kw'owessaza n'ery'obuyinza bwe somanyi olaba ebigambo ebyo kati Yesu Kristo ne bamulumba ne balyoka beefuula ekigendererwa nga kirala munda naye neebweru Yesu ebigambo bino biyitanga hypocrisy oba obunanfuusi
naye ng'ekigendererwa ky'abantu bano kyali kirala nga baagala muwaayo eri wa RDC kubanga baali bagenda omukema n'ekibuuzo ekikambwe nga bamanyi nti bajja muwaayo kasita akiddamu obubi bajja muwaayo bamusibe infacti n'okumutta bamutte damutuulire. Ne bamulabirira ne batuma bakessi nga beefuula abatuukirivu balandukire ku bigambo bye balyoke bamuweeyo eri okufuga kw'owessaza n'eri obuyinza bwe. Ne bamubuuza nga bagamba nti omuyigiriza tumanyi ng'oyogera era ng'oyigiriza eby'amazima so tososola mu bantu naye oyigiriza makubo naye oyigiriza mazima ekkubo lya Katonda. Olira batandise omuwaana ne bamuwaana bannange oli wakabi osomesa kamala bumazi oyigiriza amakubo ga butuukirivu towaba okola birungi byereere otyo. Kirungi ffe okuwa Kayisaali omusolo nanti ki si weewaawo. Olaba akati naawe bamutadde mu fikisi abaluumi be baali bafuga abaana ba Isirayiri kakati singa agamba nga balina okutoola omusolo guno nga gunyigiriza nnyo abaana ba Isirayiri nnyo kakati singa agamba nti kirungi okuwa Kayisaali omusolo baali baagala mukyayisaaki Abayudaaya bamukyayire ddala. Ate singa agamba nti temuwa Kayisaali kibi nnyo okuwa Kayisaali omusolo Kayisaali yewessaza eryafuga essaza ly'Abayisirayiri eryo singa bagamba si kirungi okuwaayo omusolo baali bagenda muwaayo eri owessaza eryo nti wuno se bajemesa abantu kati bamuteeka mu fikisi empitirivu. Akati ye yakola atya? Naye n'ategeera obukuusa bwabwe. Owulira ekigambo Yesu amaye obukuusa amaye emitima gyaffe ne bw'omubuzaabuze n'ebweru akutegeera munda. N'ekyo kyenvu kiga nti lwanyisa motive ekigendererwa kyonna ekibi mundaayo kubanga Yesu aba akiraba alemerako. Wali nga batugambye mugere nti Katonda atunulira mutima atunulira kigendererwa mutima gwo n'ategeera okubukuusa bwabwe n'abagamba atya? N'abagamba nti mundage eddinaali ekifaananyi ekiriko n'obuwandiikeko byani? Bo ne bagamba nti bya Kayisaali. N'abagamba nti kale ebya Kayisaali mumusasule nga Kayisaali n'ebya Katonda mumusasule nga Katonda. Ne batayinza kujja nsonga mu kigambo ekyo mu maaso g'abantu ne beewuunya kyazzeemu ne basirika. Akati nno nawe nja kutegeeza nti amafuta gano ge tugenda okusabira mu Mukama Katonda ebigendererwa byaffe bigenda kukyuka tufune ebigendererwa bya Katonda byokka kuba Katonda atula emitima gyaffe tweyambule ennaku okweraliikirira okuggwamu amaanyi tweyambule obutasonyiwa tweyambule okwatula obubi tweyambule ebikolwa ebibi okuyisa abantu obubi okubakyawa okubayisa obubi wabatulugunya oba otulugunya abakozi oba otulugunya omwana w'abalo omwana wa mukazi wo ebyo byonna byonna njagala tubinyuke Mukama bitujje obeerenga okola bikola birungi weesibe okwagala oyagale buli muti yenna unconditionally nga bw'ali tulyoke tuyite Katonda ayingire mu bulamu bwaffe. Yesu Kristo bw'anaayingira mundaayo naawe omaze okuyingira mu ye tugenda kubanga tusaba olwali waliwo okunyezebwa ogenda kusaba prayer of faith ekizibu kyonna ekibadde kikuliko tugenda kuwola Mukama Katonda kitujjemu atujje mu mbeera gye tubaddemu mu kkomera gy'obaddemu atujje mu bizibu awonye endwadde zo weerwaneko olwaleero luno njagala weerwaneko bintu bingi nnyo ebizibu ebikuliko naye twala okusaba kuno okwokukkiriza prayer of faith nti yagande bunaabeeranga mu nze nange neembeeramu mwe musabe kyonna kigenda kukolebwa eri obulamu bwaffe. Nolwekyo tugenda kusaba abatume babayigiriza okusaba ne basaba era bingi byabakolebwa naffe tugenda kubanga tusaba